Okusinziira ku kunoonyereza okuze kukolebwa wano mu ggwanga ku bakyala 10,000 abantu 30 batawanyizibwa kkansa w'omumwa gwa nnabaana. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kino, minisitule y'ebyobulamu yatongozza kaweefube w'okutandika okugemesa abaana naddala abakyali abato. Ne tusalawo okuyamba ku gavumenti okulongoosa ku mpeereza yaayo ey'okukendeeza obulwadde bwa kkansa. Ekisooka nga tuyita mu kugema abaana abato abali wakati w'emyaka 9 ne 15 mu masomero n'ebweru w'amasomero. Ekitongole kya Kitovu Mobile kye kimu ku ebyo ebikutte omumuli ogw'okulwanyisa ekirwadde kino mu bendobendo ly'e Masaka ng'evujjirirwa aba African Palliative Care Association mu nsisinkano gye babaddemu n'ab'ebyobulamu ko n'abakulembeze mu Masaka. Kizuuliddwa nga kkookolo w'omumwa gwa nnabaana bwe yeeyongedde mu kitundu kyabwe. Bano baliko bye banokoddeyo ebiviiriddeko kkansa ono okweyongera. Abantu tulabye abasinze okuba nga bafuna obulwadde buno bebo oboolyawo abazaala abaana abawerako abanyina ddala okusukka mu bana bebo nga abalina abaami baabwe abalina abaami abasukka ku omu oba bo ng'abaami balina abakyala abasukka ku omu. Tulabye nga bakozesako ku nkola eya kizaalaggumba oba pills naddala emyaka egisukka myaka 5. Obulwadde buno bannange buluma bubi kubanga buleeta ebbwa eddene mu bukyala ng'olwo kookolo agenda akuze, omukyala avaamu omusaayi mu bitundu by'ekyama. Kati olw'embeera eno bawaliriziddwa okutandika okugema abaana naddala abakyali abato okuva ku myaka 9 ku 15 ekirwadde kya kkansa ow'omumwa gwa nnabaana. Kubanga tumanyi bw'ogema akawuka aka human papilloma virus kitegeeza nti okendeeza ku mikisa gy'okukwatibwa obulwadde bwa kkansa. Ono era agamba nti mu kulwanyisa ekirwadde kino bagenda kutandika n'okukebera abakyala abali wakati w'emyaka 22 okutuuka ku myaka 45 era anaasangibwa n'ekirwadde kino ajjanjabibwe. Era enteekateeka eno yakutandikira mu kibuga Masaka, disitulikiti y'e Masaka ko ne disitulikiti y'e Kalungu. Olw'okuba kkansa ono alwawo okuleeta obubonero, abantu ebitundu 7 ku 100 bagenda okumutegeera nga takyasobola kujjanjabibwa, ekyongera okuleetawo obweraliikirivu. Dr. Eve Namisango akulira okunoonyereza mu kitongole ki African Palliative Care Association alaze obuzibu omukyala afunye obulwadde buno bw'ayitamu. Ate olw'okuba kkookolo w'omumwa gwa nnabaana abeera aleese amabwa mu bukyala, obeera mu bulumi obuyitirivu, okufuluma emmanju kukaluba. N'abakulira amasomero nabo batubuulidde obuzibu bwe bayitamu n'abazadde abatayagala kugemesa abaana baabwe. N'olwekyo ne twogera okubasa ffe tumanyi era tukyagala tubasaba health kuba ne ba health officers bajjeko mu masomero gaffe balina general meeting especially private schools babula okugalira abasawo ku gate abaana tuddeyo twongere okunyonyola abazadde abo nti abaana baffe twabagema kino kati titugenda kuddamu kubagema kino, tugenda kubagema kino baleme kubeera confused ate luli babagema ki. Kati balina essuubi nti singa abaana bangi bagemebwa kkansa ono w'omumwa gwa nnabaana yandikendeera mu ggwanga.